ebisiyaga byaliwo okuviira ddala bibaddewo naye olw'okuba nti abantu bano nkola yaabwe ya kisitaani babyuludinga ekintu mpola kati ne batuuka ekiseera ne baagala baveeyo mulabe waaka wakoze eki ate wano kikoze nnyo kubanga wano waffe baatulya olw'obwavu obutukoze eki obutuliko abaalya ssente z'abasiyazi ne babawa permission ez'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo kati babadde baziriira mu nkukutu kati abasiyazi baga nti kino kyekiseera mwali ebyaffe naffe muveeyo mutuweere ddala abantu bammwe officially ng'ensi ekola etya eraba kino kinkyanyumidde nnyo era ne statement ya Male yanyumidde bw'agamba nti diversion okukanga abazungu nti mubadde mutandise okuteeka buleki ku bintu bino naffe tugenda bateekako akazito katubalage nti naffe tulina sse weebale nnyo kati kiba kituyambye nnyo okututegeeza nti abasajja bano baatutunda dda statement yazigamba nti baatutunda dda kati bategedde n'otegeera wakwatira ku kulya omuntu ekisiyaga bajja kuteera byokola otya byoyagala kati ekyo kituyambye nnyo kituufu eyinza okuba nga diversion bani abaatutunda nga bw'okyogera abaatutunda gavumenti mu ggwanga lyaffe ye Museveni omu yadde atandise okuvaayo ng'ayogera ku bisiyaga naye era naye omuwulira ayogeza birimi tannabeera kiriya njagala ogenda owuliza interviews ze bamugamba wange ogaana ebisiyaga leave us with our culture Bob Wine olwaleero ennaku zino abantu badde bayita Bob Wine owulira ku interviews zonna Bob Wine vaayo obeeko kyoyogera Bob Wine kati waliwo abantu abatandise okudefendinga Bob Wine omanyi sitaani ayina effujjo Bujingo namulidde ng'ayogera Bob Wine vaayo gamba abantu biki kati abala ogenda kugundi bagamba lwaki yagambye muhoozi ayogere ngani muhoozi alina abantu bameka eno business nti kati olwaleero kasitotuka ku seti ya Bob Wine kyokola nti enyonyi ajja kugenda egindi enyonyi emutolewo mangu emuteeka eno wabeerewo tiyagasi gwe bakubye babeerewo be basiba babeerewo bakola batya bagende nti awafulumye obumbi bumeka busatu bamusanze magera akawumbike ekyotandika okulanga omusajja sikutegedde awo tojja kumutegeera sagadde nkutegeere kuba mbadde gamba nti bano abantu bonna abatutunze ne ba Bob Wine mwebali obala bonna yes kati twagala okubuuza Mayiga kati ate Mayiga omuleeteddemu wa anti nakugambye gavumenti ziri ssatu naye ave yagaane kubanga Mayiga yabadde gyonna ku mipiira kakati wulira olwaleero amasomero g'obwakabaka ne kabaka mwe yasomera olwaleero ebisiyaga gye bisimbulira naye ono munnaffe yatembeeya buli bayidawe ye kabaka owebweru kati nga tunawulya ekigambo ky'ono tetusobola kuyita kabaka ono asooka ave yakonda emigo ng'ayogedde bingi yayogera wano n'azunga ku ttafaali wuuyo n'agenderera kakati nze kakugambye olwaliro kyeva ngamba abavubuka bano nze njagala nnyo okwogera n'abavubuka ensi etumalamu essuubi netusuula mu myala ffe ne batukozesa nga buli kaseera okulinnyiranga kukola kutya okugenda yes kubanga bino byonna ebibeerawo tolanko omwana wa Kyagulanyi ng'ali ku luguudo atambula tewalabako wa Besigye ng'atambula ali bweru wa ggwanga kitawe gw'olaba kati ffe ekamera weeba etambula etunudde mu Kyagulanyi bweti eno etetunudde kamera gye batunuze munda ne bakubayo 5 Export TV to the world. Bannayuganda mwenna abalungi twebaza nnyo mukola kya ttendo buli agoberera ensonga gye zitambulira ne gye ziri Export TV tuli ku mutimbagano amannyo Mwana Soda eggwanga tuli Uganda mu mwaka si wala nnyo amawulire g'ebisiyaga gatandika ottambula wonna era ne geeraliikiriza omuli abazadde abantu ab'obuvunaanyizibwa abakwatwako n'abakulembeze abamu owulira ekigambo ebisiyaga obwongo bugenda nnyo ku basajja n'ekigambo bisiyaga kinene omuzungu ye yakyawulamu n'agamba Rezibiani be bakyala ge be basajja naye ffe munnaye kasowulira ekisiyaga nti basajja olunaku olwaleero tufunye omwami tugenda wayawayaamu mpolampola mutegere n'amannya gaganga Omwana Soda oli ku Expo tubeera ne Infotrust Property Consultants obwabwe bwa mataka bagula batunda balina balooya abakenkufu abaweza buli musango gwa ttaka bagaba ku magezi osobola okugenda n'obeebuuzaako ku bikwatagana ku mataka tebakoma ku ekyo basobola okusevingira akasenteko gwali ebweru w'eggwanga naddala bakaddaama kasakaweza mu mwaka mulamba bakuteramu amagoba tebabba nga bano bajjaaka bwe bakola n'omuteresa akadde n'osanga emitwalo 5 ate tebongerako nga soda ontereseza akakadde osanga kamu bubiri katubeera n'aba El Shaddai Money Service International gwabwe gwa kutambuza akasente bakeetoloza ensi eno yonna nabo ba inboxing amakanda gabwe gasangulibwa mu kibuga South Africa balina office wano mu kibuga Kampala bakubire ku nnamba zaabwe awo wansi bakutambulize ssente oyagala sasula bbiru z'amasannyalaze mazzi DSTV ng'oli South Africa bagenda bikolerako musajja wa Katonda sanso okulaba
nange nsanisa okusanga mbadde nagamba Yesu yebazibwe amiina n'okwogera buuza kuba kulaba mu bufu bwennyini ng'owabulya n'amannya go abatulaba era nammwe abatuwuliriza amannya gange nze Serwadda Richard ndi musumba mpeereza mu kanisa gye bayita Genezareth Deliverance Church Mutungo eri mu baloodi Mutungo ow'Ekigo mbadde manye eri mu banene mu bakabuto nti nabo balokoka obudde balina bwakubala ssente temulimu bwagenda mu kanisa overnight bikyeri balokoka kye tubalowooleza naye nga balokoka oli musajja mulogomo ndi wampologoma musumba sijja mugamba atambulemu ng'omuganda biyinza okugaana awo n'olaba embaga musumba obudde bukadde bannayuganda abazadde tuli mu bweraliikirira ekisiyaga nga tetunagenda wala sooka onnyonnyole gwe ekisiyaga okimanyiiko ki era okimanyi mu ttulubaki ekisiyaga gwe muze ndowooza ekyo yenfaanana entuufu eya sitaani ye version ya sitaani entuufu okijjawa kubanga Katonda bwe yatonda ebintu buli kye yatonda yakikola nga kirina engeri gye kirina okubaamu entambula yaakyo naye opposite ya buli kintu buli opposite ey'ekintu Katonda kye yakola eyo ye sitaani kubanga sitaani ye kyakola kiri kimu okukola ekyo Katonda agamba nti kino kirina kuba kikopo ye sitaani agamba nti erina kuba sowaani si kikopo kakati ekintu kyonna ekiri opposite n'ekyo Katonda kyaba akoze ye version ya sitaani yennyini era kyobalaba nti naye mu bingi waliwo ebintu ebirala bye tusobola okugamba nti twasobola okukola tulaba bayinza okugamba nti ebyemize mingi Katonda gy'atakkirizaganya nagyo naye waliwo ebintu bye tuyita eby'omubiri era ne Bayibuli ebyogera naga nti waliwo emize egy'omubiri n'empisa ez'omwoyo kati emize egy'omubiri mwe muli ne bino ebyo ng'obwenzi kakati gwe soda ne bakusanga ne mukazi atali wuwo ekyo newonkubadde nga soda okimanyi bulungi muli munda nti omukazi sexi nnungi n'ennungi ng'olina omukyalo ki owuwo mubutongole so si ne mukazi wa munno naye ekyo bw'oba okikoze ne bakikukwatiramu ekyo tukiyita ekikolwa eky'omubiri kubanga mu butonde bwaffe ky'oba okoze kiba okoze omenya etteeka oweereza omubiri naye oweereza omubiri naye ng'okuweereza mu bikolwa eby'omubiri ebyago byennyini tovudde ku mulamwa musumba tunagenda wala naye abasumba mube kasoota omusumba kasoomukoleeza service namba ebeggwa musumba njagala onjawulira eddembe ly'obuntu human right ey'ensi n'eya Katonda kuba nina kye ngenda okubuuza lwaki nkugambye eddembe ly'obuntu oyinza kyogerako ki ng'okusa ku by'ensi ne Katonda eddembe ly'obuntu katusooke n'ekyensi eddembe kye bayita nti eddembe ly'omuntu human right edipendinga kuwa gy'oli ensi mw'oli eggwanga ly'olimu kalikya yammwe bwe bagamba nti mu Uganda tuyina eddembe ensi lye yatuseetingira nga bannayuganda obwo tebwa buwangwa obuwangwa kirala obuwangwa kiri eri ate kisadde eri mu Baganda baki ewuli obuwangwa bwaffe kubanga kati ate tunaatula wano ffenna tuli bannayuganda tujja kusanga tulina engeri ez'enjawulo naye waliwo eddembe nga loga nti eddembe ensi lyeseetingira abantu kubanga eddembe lirina boundaries ali manyi livugibwa ku mutendera gwa nsi yonna kubanga kati njala kugamba nti bwe tugenda mu nsi endala ojja kwesanga nti oba tetugenda mu nsi endala tugendere wane waffe wokka tusooke ku kiri ekyakkali kyobadde oyagala okuleeta okimanyi nti abakalamoja beeyambula okimanyi nti wano mu Kampala omuntu eyeyambula bulijjo busiba mu kyogera eyambudde naye kalamoja abantu basiba beeyambudde n'okubayigiriza okuba balaba kye bayigiriza nisi buzibu wane waffe omukazi omuganda watafukamira ng'abuuza omuntu yenna balabanga ekivve ankole teri afukamira n'okusaba basitama kakati tubali tuga ku human right eddembe ly'omuntu eddembe basetinga eddembe teriri sitonde bateekawo eddembe bateekawo tteeke eddembe baliteekawo liteekebwawo okusinza ku nsi mw'oli eggwanga ly'olimu famire mw'oli eddembe likola kitaawo akeerenja n'agamba nti olwaleero soda mu maka gano agange buli mwana ayingira ku ssaawa 3 bw'akeerenja ku makya n'akyusa
n'agamba nti kati tuyingire ku bbiri ayinza okuba nga alinyiridde eddembe lyammwe kubanga okusooka yateekawo liri mu bufunze eddembe empisa zigendera ku mpisa kisinza ku ggwanga gy'oli wa naki morals. Omanyi lwaki nkugambye bwento abasiyazi abasinga bagamba balina eddembe lyabwe bo kuba agenda keera ku makyakwatagane ne munne bwe balina endowooza emu bakkiriziganye bagende mu kikolwa bwe bw'obalumba bagamba olinyiridde eddembe lyabwe bo. Obuzibu bwe twasooka okufuna nga tunatuuka ku basiyazi twasooka okufuna obuzibu bw'abazungu. Abazungu bano basooka okujja n'ekigambo human right ne bakiyingiza ne mu baana. Omanyi bwe baali bakiyingizamu kye baagamba tokkirizibwa kuba mwana ne waba akoze omusango obiraba nti notuuka olwaleero ku ssomero nga tulinayo essomero gye basomeseza omwana ng'omwana talina kubonerezebwa. Kakati nga teebereza omwana Bayibuli egamba suula omuggo yonoona omwana otutte omwana ku ssomero naye omwana gw'otutte ku ssomero asome nga soda ye master yenkanankana n'omusomesa n'osuubira nti agenda muwa amagezi. Naye ate abazungu bennyini nazzi kuno butunula ebyafaayo era be bajja ne Katonda. Edda twali ku bintu bya kusamira twali ku birala be bajja ne Bayibuli ne batuyigiriza Katonda. Wasoma SST namusoma ne history. Edda batusomesa ne batugamba nti edda ennyo bajjajjaffe baasinzanga Katonda w'enkuba ne basinza Lubaale ne basinza Katonda w'ennyanja Mukasatera naye waaliwo ngo bayitanga Supreme God oyo ne batamusinza adde okumuweera ekintu kyonna. Nti Katonda n'abasamize ne Mama Fina n'omuyita n'omuwa interview agenda kugamba nti waliwo gwe bayitaani Katonda asinga ebintu. Batera n'okugereesa nti Katonda ng'ayambye. Era yagamba nti yatuwa n'amaki Mama Fina gaabyenkola byonna Katonda yabikola ki? Yabibulesinga. Naye nga Mama Fina kyakola kyaliwo kye tudipendingako mbuyo yali ensinza yaffe. Ekireza eddiini eno oba enzikiriza ze tulina leero zaaliwo nedda. Webale nnyo omuntu okujja n'akulabula n'agamba soda oyambala bubi engoye tekitegeeza nti yali omulembe butandikidde nedda ne soda oyambala bubi kitegeeza ekintu kibaddengawo okwambala okulungi kubaddewo naye gwe obadde tonnakutegeera butegeezi. Tugambe nti abazungu baatuyambako okutubuusa nti bannaemuluddewo so si be baatuleetera okutuzuukusa ekigambo ekituufu ekitegeeza eddembe y'empisa eriwo omuli w'ebisiyaga ekontana n'empisa y'ensi mwali. Weebale nnyo kati abasiyazi ensi yaabwe ng'abasiyazi bo bayinza ogiseetinga ne bagamba nti ffe eddembe lyaffe okwerya ebisiyaga. Abo tebakontana ne Katonda baba bakontanye lwa nsonga kubanga n'abasiyazi mbadde nyala kubuuza ku bonna ani ayinza okutuleetera Katonda we atugambye nti nze origini yange yiino era kino kwenkijja kubanga nkugambye nti ffenna Katonda bye yakola gwe soda nange naawe kiwulirize okirabe kirina mu feeling munda mu ggwe. Soda omuwala waayita wali era ekyana ne kibigula nga kiyita wali gwenyino gati akyana bana ekibigudde eyo necca Katonda gyateeka mwani munze gwe soda omusajja waayita wali eri oba akabina kanene oba sikete tekisoboka kulabika kubanga oyinza n'okuyombala bane ekisajja ekyetambuzanga omukazi kisiru nze weebale nga gwe lwaki kubanga okyali mu origino yo eya creation yo kati nkugambye bano abantu ba sitaani ne Yesu yabogerako nakati mwe tomusobola kuntegeera kubanga muli bakitammwe sitaani bakola ekiri opposite kati ne bamala ne beekuliyetingirawo eddembe gye bayita human right yaabwe nga bo gye beekuliyetingire naye nga teva eri Katonda kubanga human right eva eri Katonda gye yatukolera yatuwa engeri ya sex natugamba nti oba onooyagala sex erina kubeera ki kikazi na kisajja weebale nnyo erina kubeera bweti era okumanya kati kyekiriyo mu nnono y'obwakatonda ng'atuwa kubanga Katonda atuwa eddembe lyaffe bayiza wewe oba kati gwe onoba oyiga ebya Bayibuli ojja kukiyiga nti ne mu lusuku Eden omuntu yagaana buganyi kukwata ddembe lye n'alinja n'etali lirye kwe kulya ekitali kikye violating eddembe lye kubanga eddembe lyamugamba liya buli kyokola otya kyoyagala naye okujjako omuti gumu oguli masekati kati okumenya eddembe kye kimu n'okumenya eddembe lya Uganda nti eddembe Uganda lyekuwa bw'olibuukako osibira mu kkomera eddembe kitawo lyakuwa w'olibuukako osibira ku mbooko eyo gye bayita human right. Kati baabazungu baleeta ekintu kino ne bakiplantinga ne basooka batwonoonera abaana olwaleero gw'okyali muto nze nkusinga obukulu nze gye nakulira mu kyalo ewaffe nga batukuba kibooko ekyalo kyonna kikuba kibooko gyo nasanze abaana nga banywa sigala ne mpulya ennaku abaana abato naye nga sobola bakuba migo kubanga bandiisibye okuba otya omwana wo naye ekyo omuzungu ye yakireeta si bwe kyali edda bwe kyali kirala w'osangira omwana yenna gw'ozaala ng'akola ensobi mukole ki kuba mubonereze
kubanga oba omugunjudde naye kati tukyasobola kikola lwanyi nti abazungu balina kye batwetera naye nga bakola ebyo byonna batuleeta ku kisiyaga nti kituuka ekiseera nga baleeta era wooli aba interviews zonna ze bakola ku bantu bagamba naye bano abantu nga balina eddembe lyabwe babawa ssente bakola ki bakkaanya kati bagenda ne mu makanisa ne babagatta eddembe lya muntu ate aba babagatta mu bufumbo obutukuvu kye tuliko kirala nnyo mwana gwe we tutuuse wawanvu naye kyo kye tulina okukkiriza kiri kimu nti toyinza essabo lyonna woolisanga nti kano kayumba ekikukasa nti lino ssabo ttuufu ng'omaze kulaba emizimu nga mwegiri naye waliwo amasabo mangi agali e Kampala wano nga temuli wadde omuzimu n'ogumu nga bakozi bansimbi waliwo ne bannayuganda abali e South Africa abayitibwa abasangoma weebale nnyo bakola ensimbi naye nga temuli yadde empewo n'emu abasangoma tubatumiddeko era gye muli ne kanisa si buli eriko akasaaba nti kanisa kubanga bano abantu bagambye balina community yaabwe nabo basobola okubyudingawo ekintu kyabwe mwe bakuŋŋaanira ne bagatujja nga gattira wano era ng'omuntu omanyiyo bayibuli kyeyina bayibuli eringa ssente oba oziwadde omwana omuto oba oziwadde omuntu omukulu oba ozisibye ku mbwa oba ozisibye ekagaali zo zigenda tezirina buzibu tezirina gwe zigaana ne bayibuli neteera gwekola ki gwegaana naye amakulu g'ebigambo agali mu yo kyekisinga okuba ekikulu. Musumba lwaki tudde kati mu nsi eri tuvuddeyo ebisiyaga bikyase nnyo guno omwaka lwaki kuba kireetera abamu olowooza nti olw'emabega tebibaddengawo naye nga ate bibaddewo lwaki bikyase nnyo guno omwaka ebisiyaga byaliwo okuviira ddala bibaddewo naye olw'okuba nti abantu bano nkola yaabwe ya kisitaani babyuludinga ekintu mpola kati ne batuuka ekiseera ne baagala baveeyo mulabe waaka wakoze eki kati wono omulembe lwaki ebisiyaga kati bikoze nnyo nti guno gwe mulembe we bajjiddeyo version yaabwe balire bakole ddala ekintu kyabwe batandikira mu Europe esente zitandika okubanga zibakkiriza officially kati olw'okuba ene waffe bakitundayo dda ne bajja nayo ne baagala naffe mu culture zaffe ki kati kibeere officially ate wano kikoze nnyo kubanga wano waffe baatulya olw'obwavu obutukoze ki obutuliko kati lwaki kati tulaba nti ebisiyaga nti kati right now baagala okugyayo ddala kala yaabwe benga be bakola batya be bafuga kubanga bano abasiyazi eddiru yaabwe yakufuga ki nsi era yensonga lwaki abasiyazi tebaayita mu bantu bano abawansi mumanyi emize bisinga gyonna gitera kuyita mu bantu ba ghetto abantu abawansi naye abasiyazi bayita mu bantu awaki abawaggulu kubanga woyita mu bantu abawaggulu woyita mu bayivu n'oyita mu bakulembeze kitegeeza nti ensi ogivuunise kubanga eddoboozi lisobola okugenda ki wala ate n'ekirala omuntu alina ssente ze tasobola kuyita mu bantu abawansi abatakugusa mangu ddoboozi abantu abali hopeless olina okuyita mu bantu abalina essuubi kubanga banguya mangu ensonga yo bano abali hopeless baba bawuliriramu kati obuzibu lwaki ekisiyaga kati kitunze nnyo right now abantu bonna abaalya ssente z'ebisiyaga abaalya ssente z'abasiyazi ne babawa permission ez'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo kati babadde baziriira mu nkukutu kati abasiyazi baga nti kino kyekiseera mwali ebyaffe naffe muveeyo mutuweere ddala abantu bammwe officially ng'ensi ekola etya era mukwano gwange bamuyita Male Mabirizi looya mukukunavu nnyo yakava ne mugundi mukomera yavuddeyo n'agamba nti eno diversion ensonga gye yawadde yagambye bulijjo ebisiyaga bibaddengawo era nga bitambula era nga n'amateeka agali against ebisiyaga bwegali naye lwaki akadde kano basumuse omukulembeze ayogera kino naye n'agamba eyo diversion kwagala kanga bano bazungu bw'amafuta baaganyiga kiki oyinza okwogera ku settlement ya Male Mabirizi nti amafuta baagakola batya yagamba eno diversion embeera eteereddwawo bakulembeze baffe oluteekamu katengo n'abazungu kubakangamu engeri gye bayimiriza pipeline ye bw'agamba oba ebisiyaga yagamba bibaddewo era n'amateeka weegali era yoaguli weegali naye lwaki ate mukugumusa nnyo abaka palamenti mbw ate tekewo amateeka yagamba kiguumaaza nti waliwo ka business waliwo akabadi akatambula of course oyogera ku Mabirizi mukwataganya ne statement ya Sir Simon yabadde agamba nti waliwo ekipangibwa kuba amateeka era gabaddewo mu season eno naddala nga we tuli mu biseera byakalulu era nga yagamba nti ensonga lwaki Bobi Wine bamuleese nnyo mu nsonga eno ebiseera bino n'agamba nti gavumenti ekimanyi kati naye kino kinkyanyumidde nnyo era ne statement ya Male yanyumidde bw'agamba nti diversion okukanga abazungu
nti mubadde mutandise okuteeka buleki ku bintu bino naffe tugenda bateekako akazito katubalage nti naffe tulina sse weebale nnyo kati kiba kituyambye nnyo okututegeeza nti abasajja bano baatutunda dda statement yagigamba nti baatutunda dda kati bategedde n'otegeera nti gye baatutunda abantu bali after kulya bantu baffe biki bisiyaga baatutunda muki bisiyaga bategedde nti bizinesi y'abano wakwatira ku kulya omuntu ekisiyaga bajja kuteera byokola otya byoyagala kati ekyo kituyambye nnyo kituufu eyinza okuba nga diversion nga busajja bwakola atya bwagamba kubanga ebisiyaga bibaddewo institutions z'ebisiyaga mweziri zijjudde everywhere gavumenti ezikola ki ezimanyi bano abasiyazi bakuŋŋaanya abaana buli lunaku babatwala ebweru babakola ki ne setete kwateeka ebintu bikola bitya bimanyiddwa kubanga ekisiyaga kiri mu bakulu bonna naye lwaki omuliro gujja eddakiika eno akagambako kaki kakulu naye bwe gujja eddakiika eno nzaawe omulokole we ŋŋambira nti mukama yeebazibwe kubanga mukama atuyambye buli kaseera abaana akola revival abako watandikira bani abaatutunda nga bw'okyogera abaatutunda e gavumenti kubanga ffenna tufugibwa gavumenti omuntu yenna abaana akwata omuntu yenna obwongo ng'anaakola ekintu kyonna mu ggwanga akwata ki gavumenti kubanga gavumenti gwe soda olwaleero tutudde wano nze naawe ne Museveni yatulinako obuyinza era sologamba nti Uganda ngambye bwe nti ne bagamba nti soda yakkiriza ebisiyaga ne batiikinga naye nga olina kapepa wandise naye pulezidenti yakoze eki yakyogedde bw'ova ku gavumenti eyawamu tuddako kye bayita opposition leader kubanga eggwanga lyonna gye likoma okuba eddene nga limaze ofugibwa pulezidenti limala ne lifugibwa omuntu mubamu ne gavumenti enda gye bayita abawakanya ffe tetukkiriziganya na gavumenti abo abantu bali everywhere buli boda we bali mu lulimi we bakola batya bw'oyogera kati right nawe ku Kyagulanyi buli muntu yenna wonna waali mu Uganda eno amanyi Kyagulanyi amumanyidde ku side ki ku gavumenti yaabwe egamba nti ffe tuwakanya gavumenti ekola ki eyo gavumenti eyokumeka eyokubiri gavumenti eyokusatu efuga abantu ze kingdoms obwakabakazi nti ffenna wano mu Buganda kojje ng'oli munyarwanda kojje ng'oli muki aziro ng'aso otudde wansi w'ettaka erya Buganda obeera wansi ofuge obw'ennono za kabaka so kiri wa Buganda era obwakabaka bulina namungi w'omuntu owa buli kika mu Buganda wano kati mu gundi ey'okusatu mwe tutandika okutwalira bano abantu abeegunjizaawo obwakabaka obwabwe abapasitaazi abakulembeze b'eddiini betutwalira abasereebu abo bonna bagwa mu kategori eyo namba meka namba 3 abeegunjizaawo obwakabaka ng'ennaku zino owulira boogera nnyo ku Kenzo nti wotunula olwaleero Kenzo oyinza okusanga Kenzo omu yekka mu Uganda alinako akatundutundu k'abantu abamukkiririzaamu era okikkiriza bulungi buli muntu asobola okukikkiriza ali mu kamera wali nti Kenzo yatandika okwambala empale ezigwa abavuka bona bayambala empale ezigwa tekyaliwo ne batuuka n'okkuba oluyimba simanyi empale zitambula zigwa biki naye nga bakopera kwani ku Kenzo nti naye ayina ettundutundu lyaba naye oyo ye muntu eyeetondeddewo obwakabaka bwe si bwe buno ng'obwakabaka bwa Buganda nti obwakabaka bwe bwa nnono kabaka ono ne wanaavaawo omulala ajja kukola ki naye obwa Kenzo yabukoze eki yabugunjizaawo omusumba yenna akeera enkya ku makya najja ye yeegunzigirizaawo obwakabaka bwe naye opposition Bobi Wine ne waafa omuntu omulala ajja kujja tubadde ne Besigye nga yuguumya ensi twalina abantu sajja bali mabega wa Besigye nga bayuguumya ensi Bobi Wine Besigye kwati waali atuno naye tekyalina makulu katulina Bobi Wine alina amaki naye ajja kukola ki ajja kuvaawo era omulala alikola ki eyo system tevaawo eringa nayo bwakabaka nti olwaleero Bobi Wine tomulaba nti no waali n'omuwa wa president enkya wabalukawo amugamba nti tukuwakanya kubanga opposition yeba ki waliwo ne yagamba nga ali mu NUP yagamba Bobi Wine wakwata entebe nze ngendawo ku opposition nze natendebwa kuba muwakanya iyo tiimu bweri kakati abakulu bano be batutunda batya muto wange nti abakulu bano ebintu byonna kasi totandika okulaba ensi zaffe zino ez'abaddugavu abakulu bano ab'ebisiyaga babadde bajjanga baga no ffe tulina buzibu ffe tukuwa kyokola ki kyoweetaaga ffe n'otukkiriza okwakisesinga eggwanga lyo naffe tukoleramu byetukola tya byetwagala nagayitiza oke nze sinawe kinkwatira ye gavumenti otegedde kakati atavuganya gavumenti jjukira omusajja bano abalwanaganyi bo babala abasajja bano babala nti bwe tuyingira mu nsi eyo si yaffe ffe tugenze cooperating emirimu gyaffe naye omuntu yenna tetumunyooma bw'avaayo ng'avuganya gavumenti towakana enkyo omusajja yandikola ki yandifuuka pulezidenti bo beegulira ekibanja ewantu ewala ng'obudde bukyali
Densonga lwaki buli atandika okuvuganya gavumenti n'omulaba nga avuddeyo otandika kumulaba nga atandise kudiringa n'abazungu. Alinnya nnyonyi takyazivaako, takyazivaako. Kati for example, right now mu ggwanga lyaffe ye Museveni omu yadde atandise okuvaayo ng'ayogera ku bisiyaga naye era naye omuwulira ayogeza birimi. Tannabeera kiriya. Njagala ogenda owuliza interviews ze. Bamugamba wange ogana bisiyaga leave us with our culture. Yabadde mukambwe nnyo n'etteeka saawa yonna. No, beera direct bakubuuziza ekibuuzo. Okkiriziganya n'ebisiyaga gamba nti nedda. Abasajja bamma visa abose. Anti kyekirimi kyegambye. Gwe gy'ozannyira era naawe ozannyira mu visa yo. Waliwo yaŋŋambye nti soda oli kuzannyira mu visa. Abasajja bamma visa. Kakati ekirimi nekikola kitya? Nekijja. Kireza naye tali open. Nitali open. Alina omugaati emabega g'omuntu. Yegulya dda kati atazanye baganti nesaawa okole ki? Oveeyo nedda tosesema. Nitu vayo yatula. Kati obudde bwe tuliko omanyi twasomedda ne batugamba nti waliwo eno gundi eno ekiwuka mu ekitambule bwe kiti twagiyitanga tutya nekiva wano kiva mu pipa nekigenda araba kati waliwo kiruka bagati kati kigenda kubuuka kati essaawa abasajja baagala kubuuka baagala kutekinga over officially omukulu ali ekiri kati omukulu atandika okulya ekirimi aga mutwekere kalicha tebakubuuza bya kalicha bakubuuza ekintu kitono nnyo olaba n'abantu bano ababuuza genda ku interviews bali very direct ensonga eno gyogerako ki gamba nti sijikiriza answer kakati njagala kukuleetera Bob Wine olwaleero ennaku zino abantu badde bayita Bob Wine owulya ku interviews zonna Bob Wine vaayo obeeko kyoyogera Bob Wine kati waliwo abantu abatandise okudefendinga Bob Wine omanyi sitaani ayina effujjo Bujingo namulidde ng'ayogera Bob Wine vaayo gamba abantu biki kati abala ogenda ku gundi bagamba lwaki yagambye muhoozi ayogere ngani muhoozi alina abantu bamekawo anti omanyi lwaki bagambye Bujingo kuba Bujingo aga Bob Wine tasobola kuduumira talina bukulembeze ate obudde bwakati gwe mulaajanira abayambi politics nze lwaki siwagira politics lwaki yantama abantu bonna aba politics balimba era omuntu yenna wayingira mu politics abayingidde obulimba kubanga omuntu wovaayo no gavumenti nekugula soda negamba genda ogamba abantu nti Bob Wine talina maanyi Bob Wine talina maki gavumenti nekugula soda genda otuyambeko omanyisa abavubuka bonna nti Bob Wine talina maanyi ebe kufudde mu ssiru lwaki kubanga wogamba nti soda wonteramu ssente ngende ng'ambe ensi nti omutalina maanyi gwe nonsasula nze ngende kikole bwenti kitegeeza nawe okimanyi eri ekikutuuza kutebuuke kakati wogamba nti olwaleero omusajja Bob Wine nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti Bob Wine wano basooka for example basooka ne bagamba wano Bob Wine oyo ali wano Kampala biki wano gy'oli abalamu gavumenti yennyini eno eriko neeteekawo amanyi gavumenti eno ebikisakisa bwe twajja mu kalulu ate covid wajjira buli kintu kyonna simanyi lwaki wagira Museveni ne batuuka ekiseera baga edda kakati namwe abalokole mwagira Museveni ani agamba tetuwagira Yesu kati embeera kekoze etya kezze kati Kampala tumusibye teri kuba kampeni mu Kampala tugende ewala mu byalo yalo baddeyo baleete obutambi kiki ekyali everywhere kubanga balina ekintu kye batalowooza Bob Wine nga tanafuuka muvuganyizi wa gavumenti Bob Wine yali muyimbi obuntu yenna gwamanyi n'omwana omuto gwalina mu nnyumba ye okitegedde ng'amanyikiddwa ate kino ekyokeera enkya nti abadde omuyimbi azze kuba pulezidenti ekyo ne kisuula busuuzi bantu ddalu nga n'omukadde avayo agambe bulijjo njagala kulaba ku musajja oyo afaanana atya okitegedde kati gye baalaga yonna ng'omusajja alinayo abantu kati wojja n'oyimirira mu kamera ng'eno n'ogaa nti oyo omusajja talina makulu talina bantu gwoba omuwutta Bujingo siganda ayogera ekyo kyonna gwoba omuwutta ate n'akutumye n'omuntu wakutuma nagamba genda onjogerereyo ekintu kino naye mulowoozeku lwaki akusasula ogenda oyogere kubanga bano abantu abamu aboogera babagula buguzi era byebamu yenkola y'ebisiyaga nti gavumenti ekozesa abantu gavumenti eno simanyi lwaki ebintu ebimu ekintu ekitono nnyo singa gavumenti yali eyagala kuyimiriza Bob Wine yandiyimiriza Bob Wine byayinza okusinziirako okulwanyisa gavumenti naye buli kyayogerako ekibinga ekitereeza ekyo kyekibadde kisoboka ye solution ya Bob Wine yokka kubanga ekyo kyayogerako gwe wookikola abaana ayogera kyekirala okitegedde n'ebino ebyokuleeta abantu ate babongera mwongere femu batugambye awamba abantu ate nze njagala nkugambe
mu gavumenti eno waliwo ekintu abantu kye batannaba kulaba. Abantu abasinga mu gavumenti bolaba nga abawagira gavumenti bawagira Bobi Wine. Munda muli munda. Kati Kulayije muwagizi wa Bobi Wine. Kulayije omusajja omwogezi w'amagye muwagizi wa Bobi Wine. Asasulwa sente. Ayambala ebyambalo chepe kugamba ndi muwagizi wa Bobi Wine. Ngavudde natugamba NUP ewamba abantu. Kakati kankubulye soda. Oyo musajja mukulu singa badde bana abaana bakatikira amayinja. Nandi badde mangamba ignorance. Oyo musajja yali mu majenga alwana. Amanyi intelligence, amanyi information. Bwe ndowooza nti nno ntegeera okumusinga mba neerimbye. Musajja watuukidde musajja mukulu amanyi everything. Akimanyi nti kino ekintu w'okwatira omwana okwate soda omugatteko jaaka muleete omuntu omu amasimu gaba ameka agakoza gaba mangi kyangu nnyo information okujja wati omuntu gw'oleese enkya ne yeekyusa nga bwe tukiraba bulijjo ba bloggers ne ba blogger bosi banenya kuba blogger aba blogger ne basibe enkya asiba katavuma Museveni enkya nakira ku machanga muvumi mulungi wa Bobi Wine wegedde bafuru fige enkya kera avuma Museveni enkya nakira nga muvumi mulungi wani ba wisdom kaye kubanga ye business kakati ne erowooza information wogambira notu omwana nenzija nejja mu office ne gamba soda nze mpa mu mulimu ngende ndete gundi ono tuchumukyuse bwetu ne bwetu eyo information etandise bwevaawo negenda kujjaaka adiringe tutuse mu bantu basatu bana singa omu kwabo information agitta kyekigenda okudda ne kirinkinga eri ensi kyekino kyetwala ku musajja ono wabiki Eric nti ekyo tekisobola kukolebwa muntu nga teyanyigira gavumenti bano abantu bonna bolaba mu gavumenti baginyigira abantu abakuba abantu embooko mu kibuga nakuba namubonyabonya bageza kugamba bali mu gavumenti nga bageza kukulaga abantu nti gavumenti eno ki mbe otegedde bamaliriza ebintu ebyo byonna tudda ku Museveni so kiri yatukuba Museveni yabaddeyo mu interviews z'omulenzi oli kati ensonga eri wakati wani si wa Museveni kati kugambye Kulayije muwagizi wani kireza nawo gamba Kulayije yabala kabadi avumise gavumenti ye business kati abantu bana abatutunda muto wange ba Bobi Wine bonna bano bola ne Bobi yatutunda yes ebuvuyo obusinga mu ggwanga wano bonna nga tujjeko ebisiyaga n'ebintu ebirala byonna bubeera envelope ba Bobi Wine Bobi Wine yatutunda kati abo bona bonna balaba kisano Bobi Wine ngatagambwako ku mutima kutya kubanga ono omukulu omulaba omukulu ono gwolaba olwaleero ono omuntu watuka ku state ya Bobi Wine nga waali manya nti ye muntu adi kati olwaleero waliwo kibeera mu gavumenti nga kitambula Bobi Wine akugamba nti yakitegedde ati kuba katwaliro Museveni waba ayogera ng'ayita famire ye yokka n'agikuŋŋaanya abeera mu bweraliikirivu Bobi Wine tabitegeera kubanga ne mu nnyumba ye mulimu okumanya yeraliikirira waliwo meeting gyakuba ne mutabani we nga mutabani wa mutadde nga muzeeyi eno gyali amagye gamwetoolodde ne ngamba mutabani we yazzaata amagye kati olwaleero mu state house Museveni alimu ne bazzukulu be n'abantu baba famire Bobi Wine n'ayingira mulimu omwana jana gaba ne Bobi nti olwaleero ne waasula wennyini Bobi Wine akola ki waali waliwo omwana omuto alina endowooza omwana wa gundi yavaayo ko olunaku lumu omwana wa kusaasira n'agamba nze maama sikuwagira n'ebyoyimba sibiwagira si byasomeddeko nga ne bebe kulu yagamba taata we bidandi n'agaana omuwagira mu kalubu yes kakati omwana ali wali eri alina emyaka 15 jjajjaye wa myaka 80 agenda kufa enkya waliwo Bobi Wine wa myaka 40 ojja kwisanga n'omwana mu state house n'omusirikale mu state house awagira Kyagulanyi Museveni ali insecurity yekengera buli gwatunulako webale nnyo ne bano bennyini abamwetoolodde bonna abawagizi ba Kyagulanyi kubanga toyinza kukeera nkya n'okola bulanda ng'eyo n'oleeta Eric NUP etokyerina drone kakati olwaleero mu security eya Museveni yennyini mulimu abaana noga nti ono minister of security ng'olwaleero Bobi Wine wakeera nkya n'agamba ku makya nti nnyingira Kampala kwekalakaasa omwana wa security wagenda okumaliriza ekizimbe kye kubanga security yokka mu ggwanga yeteeyina budget okyayakigamba security yokka yeteeyina ki budget yankalakalira nti teeyina budget nti yankalakalira bweti naye kasita omwana agamba nti natwalaga nti Bobi Wine tukolayo kakabadi tuludde okuze mu nnyumba zaffe ziganya boogerezeganya eno business otegedde eno business nti kati olwaleero kasita otuka ku state ya Bobi Wine kyokola nti enyonyi ajja kugenda egindi enyonyi emutolewo mangu emuteeka eno wabeerewo tiyagasi gwe bakubye babeerewo be basiba babeerewo bakola batya bagende nti awafulumye obumbi bumeka busatu bamusanze magera akawumbike ekyo tandika okulanga omusajja
Nsumbawo sikutegedde awo tojja kuntegeera sagadde nkutegeere kuba nti mbadde gamba nti bano abantu bonna abatutunze ne ba Bobi Wine mwebali obala bonna yes kubanga Bobi Wine yayina ettundutundu omusajja omusiyazi waba atunulira ani ali mu lukwe ani ali mu lumangu gw'okufuuka pulezidenti agenda okuddako tayinza buusa Kyagulanyi kubanga atunya percentage y'abantu abantu bebasike obuyinza buli mu baki mu bantu okyegera ne Bobi Wine akyogera bujo nagamba nti obuyinza buli mu baki kati omuntu wabeera n'abantu tolina ngeri gy'omubuusa kugamba nti agenda kubeera pulezidenti kyobulaba nti mpawula ne boogera muwoozi ayina abantu emeka bali luddawa muwoozi project gwe tewabalaba bali luddawa tewalaba amazaalibwa anene embiro ezaali mu kibuga basasulira ne bateeka mu mabaasi bagende gwabimanyi gwe tewalaba embiro mu kibuga tewali nayita Kampala we bayitanga walidde wali eri ku gundi nga balaba bali awo nansonje tebakyaswala bazwaze kati edda Bobi Wine naye muyiseemu mu kibuga omwo waliwo leko ng'ayitamu omu ne bw'oyisaamu Kampala waliwo kirabye n'oyisaamu mutabani we naye muwoozi project ayitanga mu kibuga omwo si mani mwezi ayitanga ngali ku nyanya zaatu ebiro zaayitawo ne ngamba ngoye bibiri nga bantu bali ku ngoye zaabwe bano be basasudde olwedda bali mu project era nga okyogedde project be bali mu kuzunga ne bibandi byabwe batusombeeyo mu byalo tusembeza buli muntu alina eddembe lye buli muntu alina eddembe ne Bobi bamukkirize naye ayiseemu ababe kabwa kaweddemu kisoboka ayite wakiseka ayite ku owino tasobola tekisoboka kakati bw'obuusa omuntu oyo omuli w'ebisiyaga tasobola kubuuka muntu oyo kubanga ye alaba wala wangi alaba waki wala era bw'aba facilitating omuntu bano batandikirako bano be batutundira ddala ba Bobi Wine ba Museveni ba Bobi Wine bano ba Kingdom kati twagala okubuuza Mayiga kati ate Mayiga omuleeteddemu wa anti ndakugambye gavumenti ziri 3 naye ave yagaane kubanga Mayiga yabadde jona ku mipiira kakati wulira olwaleero amasomero g'obwakabaka ne kabaka mwe yasomera olwaleero ebisiyaga gye bisimbulira amasomero g'obwakabaka nti gano gali ku musingi tugeza bugeza lubiri gundi tobiraba ku ngundi yeri ebisiyaga yeyo omusomesa baga nti oli alidde abaana ebisiyaga naye teryamukwatako ng'ali mu ssomero lyawa essomero eriri ku musi eriri mu layini y'obwakabaka awo Mayiga talinaawo se mubuusiza amaaso kati obwakabaka mubuwadde Mayiga kabaka si yabeera ne fayina omanyi kabaka nga tannaba kuvaayo kwogera omanyi kabaka nawe okimanyi bulijjo bagamba nti asiimye alabikeko eri Obuganda omukulu asiimye abadde avaawa abadde ali ludda abadde UK abaddewa mu Buganda mwennyini tabaddeyo wali eri ewuwe era gyali asobodde asiimye abantu bonna ne bayiwa kuki naye ono munnaffe ye atembeeya buli bayidawe ye kabaka oweebweru kati nga tunawulya ekigambo ky'ono tetusobola kuyita kabaka ono asooka aveeyo akonda emigo ng'ayogedde bingi yayogera wano n'azunga ku ttafaali wuuyo n'agendera kino lwaki takyogera kuyabadde jjo ku masaza ng'ayogera ensi yonna eri ku bunkenke bwa bisiyaga abaana abato omulembe ogenda okuddako yasiba yogera bulijjo n'agamba kakati mumanyi omulembe guno gw'abavubuka si yabyogera bulijjo mulime emmwanyi mukole ne ku CBS kuliko n'ekigambo ekigamba ebigambo bya kabaka ebigambo bya Katikiro ebitagenda kwerabirwa babiddamu buli mawulire ayogereyo ekigambo agambe nti abalenzi ab'omulembe omuki omutebi twagwiriddwa dde ekizibu ebisiyaga biri everywhere nga bwe bagamba nti balina buyinza nti boogedde bingi nnyo nga bagamba gavumenti neya wakati naye nga tebituukirira wati era agamba nti era ne bwe tunaayogera era tewali kigenda maaso kino kye tuliko si kya gavumenti amanyi problem emusoda kanje kubulira politics yatulya to the level nti omuntu olwayo ne wagamba nti tukola oluguudo ono olukkirira wano bano abantu bebikomera bano bagenda gano vayo bagera lwaki gavumenti erukola okyega ekigamba buli kimu baagikwasa naye nga bajjajjaffe gye twava mirembe girinze we nakulira waliwo kye bayita enguudo wabira bulungi bwansi oluzzi obanga lugenda kukola oluzzi bakuba ngoma buli muntu yenna talina mulimu gwakola gwanga mujje ensonga ya luzzi nsonga ya kkubo nga buli muntu alina oluguudo waalima ne baga nti olima wano mukulu gundi alima wali n'alima wali oluguudo lubeera kiriya kati olwaliro omuntu alina n'okugaana okujja ebisaaniko ebimuli awo naga nti gavumenti otegedde mpa omusolo kakati ensonga gye tuliko ey'omusiyazi ayingidde asasudde abanene bonna bamazeeyo naye ffe abawansi tusasudde ate abaana baffe baali mu kulya abo abanene tewali mwana gwe bagenda kulya omanyi lwaki abanene bajja abaana babe mu bisulo bamanyi ekiriwo kitokota bamanyi ekiri mu ssomero kikola kitya omugende nakeera kumanja n'akwata emmotoka neevuga netwala abaana y'okusomero ne bakomyawo ekawungeeze waka
tayinza balekayo mu kizibu ekyo abafe bakola batya bebaliyo kyekiringa n'enkyukakyuka y'eggwanga. That's why nze nyinza okuga nti mpagira change kubanga manyi nti buli wootunulira change we wali emirembe gy'ensi. Ensi zonna ze tusinga okwegomba obulungi bwazo n'ebiki ziriwo lwa changes. Wabaawo enkyukakyuka nti buli muntu yenna ajja aba mulungi. Bw'otunulira entebe y'obwa president n'ebbanga lyonna n'ogiraba buli president abaddewo yaliko omulungi kye kyamufuula omulungi. Iyi yaliko amata wano nga bayimba na muyimbe yamumuwa emyaka 10 nga teri kumuvuganya. Kati gwe muli baana bato naye yo yatuulanga wano ne kabaka n'atuula wali buli mukolo. Oyo Museveni yatuulanga okumpi ne kabaka buli mukolo. Ebyo biseera bye yali atuuliddewo ne bino bye twandibadde tugamba nti Buganda bye mukyali byayita nabibawa atuwe ebyaffe ne uli yatuulanga nga tabibawadde nenga mulungi mumwagala. Yazza obwakabaka yabanunula. Era nze olunaku omu president ne mala musisinkana mugamba ebigambo bibiri. Ekisooka mugamba sooka mujjako byaffe sinza tuka president ne simujjako byaffe sooka ompe ku ssente kubanga gwoyina ki ssente zaffe zonna zibulidde mu ekyokubiri ebirungi obukulembeze bwo bwatukulemberamu emabega bulungi nnyo kati byotukulembera mu maaso byonna tebikyalina kye bisobola kuyamba. Tayinza kyusa mulali temumuwabula n'akyusa. Tasobola kukyusa lwa nsonga abaamwetoola Museveni kati nawayagala okukyusa abaamwetooloola bwe bakuba kati abaana bali ku Museveni abamwetoolodde emyaka gyaffe bakozi bansimbi bagamba ono omusajja saawa yonna agenda. Kyekugambye nti bano balina n'ekigere kimu kiyimiridde. Kakati nze kakugambye olwalwo kyeva ngamba abavubuka bano nze njagala nnyo okwogera n'abavubuka. Ensi etumalamu essuubi netusuula mu myala ffe ne batukozesanga buli kaseera okulinnyiranga kukola kutya okugenda kubanga bino byonna ebibeerawo tolanko omwana wa Kyagulanyi ng'ali ku luguudo atambula twalabako wa Besigye ng'atambula ali bweru wa ggwanga kitawe gw'olaba. Kati ffe ekamera weeba etambula etunudde mu Kyagulanyi bweti eno etetunudde kamera gye batunuze munda ne bakubayo 5 ne baga nti kati security yabadde y'amaanyi nnyo era obumbi 5 bwagenze nga bugendeddemu omusayi gw'omuntu nga bugendedde mu kikyabula nti gavumenti eno singa otunuulira olwaleero omusajja gwe bayitanga Bob Wine n'otulina n'omusajja gwe bayita Kyagulanyi bantu babiri banjawulo. Ebirowoozo bya Bob Wine byali binene nnyo. Omusajja ayingira mu ghetto nze n'abantu bangi be nabeera nabo nga baŋŋamba nti baabeerako ne Bob Wine ng'akyali mu ghetto nga alina ne bizinesi ez'awansi zonna n'okutya abantu bangi ne bamuyigirako n'akuŋŋanya abantu n'afuga eggwanga lya ghetto okumala emyaka nga teri n'amuvuganya nga pulezidenti atawakanyizibwa bamumako ne visa ogende mu America olw'ekondeminga ebisiyaga. Webale nnyo era omuntu gwe bayita Bob Wine yayimirirako lumu mu kamera nga gundi yamukolako interview Fifi da Queen n'agamba nti nze newe kuba nze ndi Munnayuganda oba sigenda sisobola kukyusa kigambo kyange ku lw'ensonga eyo kubanga nze nina kalike yange nina empisa zange oba sifuna visa zaabwe sijja zifuna kansigalewa nina n'eddiini ku mutima. Olwaleero gwe bayita Kyagulanyi Sentamu bw'aba teyeekwese bw'avaayo waliwo interview emu tujja ginoonya ne jaka tugikuwe ng'agamba nti nze omukulembeze omulungi ye muntu awa respect buli ddembe lya muntu newankubadde nga tokkiriziganya na kyakola naye buli muntu n'omuwa eddembe lye newankubadde ng'olumu batokkiriziganya na kyakola ki. Bakubuuziza nti okkiriziganya n'ebisiyaga baagala ansi emu no. Wangi olina obutakkanya ne Kyagulanyi. Nze niwe obutakkanya ne Kyagulanyi azinza akakiira asirisa naye Bob Wine yali musajja mulungi nnyo. Kiki tulina okukola nga Bannayuganda nga tumaliriza musumba tunayongerangako kye tulina okukola nga Bannayuganda olutalo ffe twalutandise. Bannayuganda tugenda mu butale eri abantu abawansi tugende mu masomero luno otalo tuffe tugenda odwerwanira abataalya bano bonna abaalya tetubagenda tuya abana mu munoonya kulya mfune ate tunani anaatuwa andi bakulaba ng'ofunye following ne baga oyo kimutta kulya nawe obulokozi otuna mu Bayibuli abantu bangi bajjanga okuleeta salvation naye waliwo abaavulanga Mukama n'aleeta baki abalala. Mukama aba asimbudde olugendo lw'okulokola ensi ye gwe n'owoofa kubanga bano abasajja kati nange sente nzaagala basobola kati pasita twakulabe wali otuvuma musajja gwe nga oli mukanaku olusula tuli mu kalina oyinza okulaba nga sijja kulimba oyinza okesa nga sodo ddamu okumpita wano ng'ebigambo sikyasobola bikola ki nga naawe ga buli omu addembe lye buli omu addembe lye senna bitadde tegedde tubirabe babuloga nga babikola enkya n'eggulu abadde avuma nga awanda omuliro enkya n'okeera enkya nga yakyusizza. Nze nayagala nnyo omusajja gwe bayita gundi ono Mivule ani
basajja mivule nga waka mutunduze mu kamera mutunduze nga mbeera ku basajja mivule always kati olwaleero mutunduza mu kamera yegale eyo yebayite ki ani alatala balona di mayinja tuli ku bunkenke nakuba omuziki nagukunkumula kati olwaleero agambye muzeeyi yategedde kakati muganda yenga tumaliriza twagala okukoola buli munnayuganda waali ensonga y'okuwulira ebisiyagano weesoleza ku mulimu gwe tekyakola makulu ffenna tuyimirire wamu tugambe nti tuganye ebisiyaga pulesa tugiteeke ku masomero ujja otwala omwana we essomero eribanga tosobola teeka kipande wali ligambe nti ffe nga ffe essomero lino tetukkiriziganya na bisiyaga totwalawo omwana wo kiki ekikutwaza omwana nti omuteera future amaaso ng'omutwalawo ya bisiyaga abayimbi bano mpise mu kibuga Kenzo yatimbye simanyi Kenzo simanyi Eastwat bimanyi vo biki Kenzo abanga akulembere namunju omuntu nga mutwala bisiyaga tumusibira ekikookolo basibira ekikookolo gundi Big Eye nga wagide buwagizi gundi nebo mukuba n'obucupa music yaddamu omukuba okudda mu bantu yadda nga yeetonda njagala okwebaza ne sikwebaza omusajja gwe bayita Kamiliyo eyakisingira muganda we yeerabye abawagizi be nga bagamba nti kyokoze kibi ate okikoledde mu sizoni enzibu kano kabonero kubanga ako kokka akabonero kalaba kamuweesa obukadde 10 mubula bivulu kutegekebwa nga ebigoye biddawo lukate bo babiteeka mu sente meka zo bazijjawa abantu bayingiridde mutwalo gwe ogatagata abantu ono bala billions baga kati ekivulu kyatutooka kadde 10 okukiteeka awo kisiteji n'ebiki n'ogatagata muno ga bakoze meka nenga sente bazijje wantu walala kino just bakunganya abantu atekeyo akabonero ako kokka nti mu public omuntu asobola kisinga omuntu ne kukwese bukadde 10 kati golakyo omuwagidde alina ogamba nti at least mwebaza kubanga asinza abalala bonna twakabeera ku social media nga boogera ku Kenzo limuli wa bisiyaga Kenzo liwa tabanga lunaku no yagambye ekigambo bugambo tekimutwala owulidde yagagwe ne woyogera amanyi kyali kubanga Yesu yibwe batwe bagamba gojolabe kakati fe tulina eri mu kyaki gojolabe nabbi w'obulimba ne womunyega kitabadda musumba nga tumaliza kuba biwanvu olina essuubi kuba muna ebintu by'ensi yonna ebyabazungu bijjanga ebisaaga n'emaani ebiwaguza olina essuubi nti ekisiyaga kiyinza okufuuka olufumo mu nsi yattu Uganda ekisiyaga tekijja kufuuka lufumo ago ge mazima agatakaawo naye kye tugenda okukola ekisiyaga tugenda kukijjako abantu okumala twagala okuyigiriza abavubuka tugenda kuyigiriza abantu ebintu bisatu ekisooka tugenda kuyigiriza abantu kye bayita eddembe lyabwe by the way tuzeeyo n'abaana baffe bakkirize okuba kiboko baba nga aliwo ensobi bamanye nti omusomesa yajja kusomesa munene okusinga gwe yajja kusomesa kati kireke mu mutima gwo okimanye nze nasoma ndi musajja mukulu ng'abansomesa bagira nambigira olumunimba wanengato kati okitegere nti amagezi agali mu oli gwe bwajja okukola ki okukima era gyali gyoyagala okugenda oteekwa kukubeera wansi tubayigirize eddembe lyayo likoma tubayigirize target y'omubi tubayigirize n'amaanyi agali munda mu bo kubanga bino bibiri byonna bijja eri omuntu atalina kyokala nti bakuŋŋaanya nnyo abaana tukuŋŋaanyiza homu abatalina bwoyambi abatakola kyerere tukusomese biki abalala batandika na butandika soda ne bakusomesa natomanyi kigendo oba otuuse mu senior 6 ne bakikubuulirira awo woolabira omusana nti kati nina wendaga we bakikugambira kati balinga babasimbye omuti kati bagutaddeko embazi okkiriza oba tokkiriza tuguteme gugu tugende maaso kati kyetugenda okubayigiriza naye kyetumanyi nti naye tunayigiriza bino twagala omusiyazi abeere musiyazi ng'ategedde kyakola kyakola nti kikyamu ayingire oli waaba ayingire nga gamba nti nze soda nyingidde mu bisiyaga mpaddeyo obuki obulamu bwange mbuwaddeyo nga ntegera kyenkola kyenyigira so si kuyingiza muntu mu ignorance twawule kubanga buli mulembe gujja kubaako kubanga ebisiyaga byawandiikwa mu Bayibuli emize gino gyakola gitya Katonda kyonna kyeyogera nti kiribaawo tosobola kijjawo bati osobola okulabula abantu mu mulembe ogwo ne wabaawo abakola batya abawona kuba Bayibuli nti abatuukirivu bawona olw'okumanya sibula abantu babuulire amanyago nate n'ennamba yo bw'oba osobola gisome bakuume visa nga ndala mwenna abalabi baffe eno Expo TV njagala okubasibula nga ngamba ebigambo bino amanya gange nze Serwadda ndi muweereza wa Mukama mission eno gye tugenda okutambula nayo tulina erinnya lye bayita Rama Mission
team tutambula nalyo genda mu butale bw'olaba Rama mission team omanya nti oyo ye Musumba Serwadda ne baki ne banne tujja kuyita mu butale tugenda kuyita mu masomero tugenda kuyita ku paaka abazadde gye bali kubanga Mukama yatutumye mu paaka abazadde gye bali n'atuma ne masomero abaana ffe gye bakola ki gye basomera tugenda kusaba permission gwe nayi n'essomero ng'otulaba nga ddala oli mukakafu nti ebisiyaga tubiri tugenda kujja ku ssomero lyo tuyigiriza abaana ate tutambule nga tukute n'ekipande ekyo nga tugamba nti n'essomero lye mu kitundu kino likakasizza nti ddyo liganye ebisiyaga tugamba abazadde abali awo nti omwana wo obanga essomero gy'asomeramu tebannakirizaganya ng'ono mugyeyo mangu omutwalewa eno tugenda kuyita yeeyi wammwe oba otulabye ojja kutegeera tusaba abantu bonna bannayuganda abawansi mutuwagire genda ku mikutu gyaffe gyonna kati nga wondabye wano ku gundi jangu oveeyo n'ekigambo kyo jangu ku mukutu guno wembadde vayo n'ekigambo kyogambe nti nange neegasse ku gwe ŋŋanye ebisiyaga kubanga bo abasiyazi beeseetinze kati bagenda kujja ku mukutu gwatumanyiira tatusiriwalirako kakati nammwe muveeyo nammwe oteegame nti nange ntiikire bane ŋŋanyi nga toyogera na bingi gagamba ŋŋanye ekisiyaga era ffe tunaakola tujja kumanya nti oyo akoze eki tulonde ennamba zaffe bagirabe bategere naffe tukola tutya gye tuli jangu ku mikutu gyaffe gino jangu ku TikTok yaffe account eriko Rama mission team etya ya Rama Rama eri R H ne Rama ne H no M ne H ye Rama RAMAH Rama mission buli wamu kwetuli ku Facebook kwetuli ku TikTok kwetuli nakati ne wano ku expert tukola tutya kwetuli enamba yosobola gisoma bakumme visa yo enamba yange eri 0709 09 83 77 11 kanjiddemu eri 0709 83 77 11 ne woba oyina information yonna gyoyagala okutuwabula yonna nkubira otuwabule ne woba oyina kyoyagala ng'oyina ettaffaali yonna logamba nti nange njagala gattako ttaffaali nkubira twogere ne wogenda ku mikutu egyo nojja kubanga osanga enamba zange tweyanzizza yoyo omuwologoma manyi nange ndi muwologoma nkuwuliriza bulungi abadde Omusumba Serwadda ensonga zo ziwulidde byayogedde bwoba olabye nga bya nsonga osobola omuwa big up waba takkiriziganya na ndowoozayo kituufu era kiba gy'oli kuba olina ki eddembe lyo amanya ndi omwana soda eno expo subscribing ato commenting following ku buli mutimbagano wonna weetuli bakadde bafe aba infotrust namba zaabwe kweziri obuuyi buno aba Elshadai nabo kweziri obuuyi buli ba inboxing ensonga zitambule bulungi Mukama abatukuumire. Expo TV to the world.